omuntu azze okupakasa tateekeddwa kulemera ku mmere yeewaabwe. Ekyo kinene mukko ate abantu bayinza okulowooza nti kantu katono. Ojja kutuddiramu Chris. Omuntu azze okupakasa tolemera ku mmere gye wali olya nga tonnajja mu kipakasi. Tolina lukusa buyoya mmere gye wali oliira wammwe tolinaawo yadde, you have no right. Ate nga emmere weeri abaana bagireeta amatooke bagaleeta. Anti era kyenkugambye nti tolina lukusa. Kubeera kwepanka okususse oba okudduka kwe waalikomye okweteekamu kiri nti nga bwe nalindi e Uganda bwe nzija wano waliwo a positive correlation between bye tulya ne how far we go in life. Okay. Byolya bikwatagana butereevu n'okukulaakulanako naye abantu tebakikkirizanga era tebakimanyi nti nsonga nnene. Ng'emmere gye ndya etegeeza kyamaanyi nnyo mu kulaakulanako ng'omuntu. Kijja kiti ekyo Chris? Omusajja bw'ava e Kaseese oba n'ava mu Arua oba n'ava e Tororo n'ajja e Kampala okupakasa ne yeeremezaamu ekintu mu mutwe nti nze ndi waakalo. Oba towedde tokoma bukomi kuggwa naye ebibala byo ebyo emikisa gye egy'okukulaakulanira mu kitundu mw'oba olaze giba mitono. Njagala kubasaba mwenna abali ku kyeyo, oli UK, oli US, oli Europe, oli wa Scandinavian, oli wonna gy'oli. Oli mu kyombo kya Buwarabu, oli mu UAE muno oba in the Gulf oba mu Middle East. Yiga buyizi gy'ogenza okukuba ekyeyo emmere yaayo gye bali atandikiraawo. Omubiri gugenda ku adaptinga mpola. Mu mwaka gumu ogenda kubanga oyagala okulya omuceere n'okusinga Abapakistani ng'omubiri gwo gwamaze dde okuadaptinga to that food. Kati ensobi abaana gye bakola kwe kubanga ali ku kyeyo n'anoonyeza amatooke n'aganoonyeza essaawa nnya ne gamutuuka ne gamumalako n'emirembe. Njagala kulya matooke. Omuceere gwaganye siwomerwa muceere. Ebyokuwomerwa ng'oli ku kyeyo bikola owomerwako ki? Bw'oba oyagala kuwomerwa mmere nnungi ddayo ewammwe. Ffe wano tulya buli kintu ekiriwo. Nze zikabaabu kati zaafuka zikabaabu. Omuceere ngulidde gunaatera kunkola lubuto buli lunaku. Kubusi naye sigamba nti sisobola kunoonya mmere y'Abannayuganda gyeri. Nsobola era once in a while mu mwezi oba mu myezi ebiri oyitayoko n'olyako ku kijanjaalo kyaffe n'olyako ko kawunga but tekirina kubeera mu mutwe nti emmere etuuka ku level n'ekumalako emirembe nti bw'oba tofunye yeewammwe tosobola kwebaka buki oli yantuuka n'okungamba nze bwe mbasiridde ku matooke sibeerawo ne mugwe oli mugwagu. Omuntu n'ava ne mu ssente empitirivu ennyo agenda kugula matooke. Muyige butereevu. Abasajja mulabire ku basajja abazungu abo nga bazze mu nsi zammwe kyovula ababakwata obwongo. Omusajja yava ewaabwe najja mu Uganda ne bamuwa n'erinnya ly'amapeera. Kyovula after 100 years mukyawaayo ekimu eky'ekkumi nga kigenda mu nsi ekulaakulanye naye ng'akiwaayo munaku nga naawe aziwaayo okimanyi ozeetaaga naye nga ziddawa. Naye bwe yajja okusobola okumingolinga obulungi n'okubakwata obwongo yalina kwetuuma linnya lya waka mapeera ki. Kati gwe bw'omala otuuka ine foreign land oyina okubanga nze ate oba bwe ntuuka ku bufe y'Abawarabu njiwoomerwa n'okusinga bba abagirya oba onfuna kyenjagala is to adapt. Kizibu ki ekigituuseeko? Is there a problem? Oba internet evuddeko? Okay. So okitegedde kyembadde ngezaako okugamba nti oteekwa okukkiriza omulimu oteekwa okukkiriza omubiri gwo to adapt to the new rules, new foods, new beverages ogwo okusobola okusucceedinga at what you're doing n'okubeera n'emirembe n'okwewa emirembe. Amatooke gakumalako gatya emirembe mbo sigalidde nze kati ebyenda byange bikimanyi ndowooza amatooke olusuku baalusaawa. Ekimanyi amatooke gonna gaggwayo mu nsi and that has to be
it has to be a fact omuntu gyalowoozako n'agamba byendya bikwatagana butereevu n'enkulaakulana yange. Era emmere abantu tebakimanyi nti bwe bumu ku bubonero obusinga okulaga omuntu anaafuna mu bulamu ssente oba taafune. Endyayo eyina direct connotation eyina positive correlation between how engeri gy'ogenda okubeeramu mu bulamu na butya obulamu bwe bugenda okwekyangirako. Emmere just emmere naye abantu tebakimanyi nakimanyi kuba emmere etabula abantu. Emmere bwe tokimanyi bulungi nnyo nti omuntu atta olw'emmere. Musajja omusanga ng'avuga emmotoka nnungi ya bbeeyi n'agenda okuziika n'agipaakinga n'alinda bajjula akatogo ka muwogo naye nga ku kkubo kwayita kuliko restaurant ziringa 12 naye nga ayagala kumala kulya eno ey'obuki ey'obwereere. So mu mateeka agafuga ebyeyo eryo kkulu nnyo. Oteekwa buteekwa ku training omubiri gwo gumanyiire emmere gy'osanze mu kifo mw'ogenza okukola ki okukolera okupakasiza. Eryo tteeka kkulu nnyo. Once in a while noonya ku mmere y'ewaka ey'ewammwe naye togufuula mulimu nti bwe mba sifunye matooke bwe mba siridde ku bijanjaalo sibeerawo. Ensonga eyo mugiwulidde bulungi nnyo bannaye. Mwenna buli omu gyali buli omu gyawangaalira naawe ayina essuubi erijja okutwegattako mu kipakasi. Emmere kintu kikulu nnyo nga Chris bw'atugambye era kireme kuteeka ku pressure oleme kubeera ku tension y'emirimu gy'abakama abo gigaane nti saafu saalidde ku ttooke. Kitegeere nti emmere oyina okwadaptinga anti batugamba bw'ogende bulyambwa olyambwa. Anti kati Engereza abaana baziwulira naye nga tebamanyi kye bitegeeza. Naye nga ekikulu mu ezo engero kyali kitegeeza nti bw'ogenda mu kitundu nga emmere gye bamanyidde okulya muceere tandikira awo. Bwe kiri. Okusinga lwodda mu bintu by'okugamba mbw ate nze kakati maze okutuuka wano kakati ate emmere yewaffe gye ngenda okunoonya yokka gye mbandya ekyo tekikola makulu era tekikola magezi. So abantu baffe ebintu bino olumu birumamu nze bye mbagamba. Naye nga bwe nabaga nze njalo njagalira ensonga. Nze njagalira nsonga nze tonjagala tokoma kunjagala bunjagaze mu Chris mwagala nnyo. In fact saagala njagala. Njagala oli anjagala olw'ebyo bye mumukolera bwe mba sirina kye kukolera oba onjagaza akinze. Nze ogwo omukwano ogwo gw'olusuusuuto oli abadde ayita ku TikTok n'agwa ku bigambo ebigambo byo binyumidde bwe biba ebigambo tebisobola kukyusa bulamu bwo tonjagala kuba nange saagala onjagala. Twongera okubaaniriza ate abaakatwegattako lwakuba nti mutusanze tunaatera okuwunzika naye nga olwaleero tulina Chris Lule atuyisaamu ku mateeka agafuga omuntu akuba ekyeyo omuntu ali ku kipakasi. Yatugambye nti okwemulugunya kwaffe tekuyina nnyo makulu kwe kukola ate era n'atubuulira nti abantu abali ewaka balinze enkulaakulana tebayina kirala kye balinze. Atugambye nti ebipapula byonna bye twajja nabyo tejja kuba nsonga nkulu. Bw'ogende wantu wonna gy'ogenza okupakasiza tandika okunoonya skills ki ze beetaaga mu kifo ekyo z'oba otandikirako okusoma oziyige kubanga zozze nazo tezigenda kwetaagibwa. Era awunzisa tugambye nti emmere nsonga nkulu nnyo tusaana tukimanye nti bw'ogende bulyambwa oyina kulyambwa. Kati gwe yazze ku kyeyo yazze ku ddungu tandika okumanyiira kubusi mpola mpola olubuto lujja genda mu ntandikwa lujja kusooka lw'ekyange naye ate lujja kumala lugende nga lutereera. Eventually lujja tuuka you will adapt omubiri gwo gumanyiire emmere ey'empya omuntu otandike obulamu bwo buddeyo nga bwe bwali kubanga naye emmere era gye wali olya baakuyigiriza njigiriza okulya si gwe wasalawo nti njala matooke gye wakulira baasalawo nti geegaaliwo n'ogalya mpola mpola paka ng'okoze eki ng'ogamanyi. Ate njagala nnyo mulabire ku bazungu nga bazze okupakasa. Abazungu bwe bagenda okupakasa mu nsi endala beetuuma amannya ne bamanyira n'emmere y'abannansi. Nze wembeeredde e Kampala bw'ogenda ku Serena oba n'ogenda ku Protea restaurant seze zirina buffet osanga ku layini kuliko bazungu ng'asena ku ttooke n'alya ku kinyeebwa kubanga ayagala tu adapt. Emmere bw'ogiragajjalira n'ogamba nti oli Kampala onoonya kulya mmere gy'oli eyiwese ogenda ssula njala kuba n'abagifumba tebaliiwo. Ontegedde ate gy'ofunye oba ojja kugisasulira buwanana. Ate gy'ofunye oba ogenda gisasulira bw'osanga agifumba gamba eyo dishi tugikolera gundi paundi 7
kalwaki nsasanya ensanvu ng'ettooke terina kirigenda kunkola kyovula abazungu bagalya n'omuceere ne bagulya nyina no mikwano gyange abava e US nyinawo kwano Chris Emporium is a former pilot awomerwa akaceere n'akakoko n'ezikabaabu tosobola na kukkiriza nti eri ewaabwe ebyo yali tabiriirako ddala yagamba you have to adapt man so nefe bwe tutuuka no twessaamuuko oluki olunkulu